Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Rashida Dada oba abandi gommanyi Rashida Nansubuga ganza abasomera ebbaluwa yammwe buli lunaku ngibatuusaako n'olunaku olwayo tuzze tulambuleko ku mukwano gwaffe omulabi waffe oba alina abantu abamulabira abasobodde olaba pulogulaamu yaffe n'asobola okujja n'atugamba nti tugende tumulambuleko tulabe embeera gy'ayitamu n'omwana we alina obuzibu obw'okusoomoozebwa. Omukyala ono ekitundu ky'abeeramu bakiyita Kabaale, ekitundu kiri Ntebe. Mukyala ono katukonkone tulabe oba gyali, tulabe embeera gy'ayitamu eby'okusoomoozebwa oba buzibu ki bw'ayitamu obw'enjawulo. Tumulambuleko tumulabe. Zokulabako babagambe ino omwana alikulabula era wuno musanze w'ekimukisa omulungi. Kono amanya go gwange nze Ngabire Chantal. Ngabire Chantal omwana ono yatandika atya obuzibu bwava mu ki? Obuzibu bwava mu kumuzaala n'akoowa nnyo kati ebisa ebimufulumya ne bigaana kati n'abeera mu magulu n'afuna ekitundu ky'omutwe kati abasawo ne balemererwa ne bagamba wandibadde wakulongoserwa tetwabirabye mu kusooka kati ne babeera nga banyiga olubuto paka bwe yafuluma nga bataddeko obusijaini sikyawo okutegeera kati bwe yavaayo teyakaaba ne bagamba omwana akooye nnyo bamuteekako okusijaini kati twali bakyala nga basatu nga nabo nga bayisibwa bubi mu kuzaala nabo abaana baabwe ne bakoowa nnyo kubanga kyali kiseera kya lwali lwa mukaaga nga dokita teri mu dokita yenna nga waliwo bannansi kakati ekiro omu ku abo bakyala n'afiirwa omwana we kati bwe yafa ono akuma ke bamuteekamu ak'amasannyalaze ne beerabira mu okukendeeza amasannyalaze kati jjukira yakooye ne kaddamu ne gamukuba kati bwe gamukuba ne bajja ne bampita ne bagamba omwana wali ng'afudde kati ne bagamba tusonyiwe waliwo omwana eyafudde ekiro ono ne twerabira kumukendereza amasannyalaze ne gamukuba ne geyongera okumukuba ate nga yafunye obuzibu obulala naye omusawo n'agamba nsonyiwa kaakati nga yaleese ebyovu ngalinga afudde neyongera okuneetondera kati era omwana neyongera okufunira obuzibu obw'amaanyi n'abeera nga yeesika kati nebansindika mu ddwaliro eddala ne babeera nga bamukolako era ekyo wekyava n'abeera nga yeesika olwatuuka ne bansindika e Mulago ne baŋŋamba ne bamusikaaninga ne baŋŋamba yafunye nnyo obuzibu ku bwongo era ajja kutawaanya nnyo obulamu bwe bwonna bw'anaamala ku nsi. Ebiseera ebyo wali obeera? Ebiseera ebyo oba eddwaliro nali Rwanda. Wali obeera Rwanda? Nali ngenzeyo kukyala bukyazi nga njagala nzaalireyo. Wali obeera mu tawuni n'ebbanga? Twali tubeera wano nze n'engenda okuzaalira ewaka. Kati wano Kabaale era n'ono Kabaale. Ntebe Kabaale wali obeera n'ofuna olubuto? N'engenda ewaka. N'ogenda ewano? Nenzaalira ku ddwaliro eriri awo erya gavumenti. Kati omwana ono kati n'atandika okuba ng'akooga n'asigaza amagumba gokka. Ng'olwo ali myezi emeka? Myezi 4. Kati ne bansindika e Mulago ne tubeera mu mwana mugimu ne babeera nga bamuwa ebyokulya byabwe amata oba amata ge baali bamuwa ne batandika okumuwa eddagala ne batandika kale okuŋŋamba ebiddako ne baŋŋamba ajja kubeera bw'ati ayinza obutatuula ayinza obutatambula naye ojja kigumira. Kati olwatuuka n'atandika okuzimba omugongo kati ne baŋŋamba singa obadde ne ssente twandimutute ebweru ne tumulongoosa omugongo. Twandirabyeko ku mugongo?
Nebagamba bandimulongooseza naye netubagamba tetujja kufuna ssente netubireka. Kaakati ne baŋŋamba alina obulumi aba alumizibwa aba alumizibwa kubanga waliwo ekiseera kyabeera ng'akaaba nga tasirika. Engeri gy'atasobola kwogera ne tulowooza nti kirabika kifa ku mugongo. Kaakati tugamba nti waliwo obuntu bwe tusobola okugula ne babumwambaza omugongo ne tuguteyogera okuzimba kubanga n'ekifuba kizimba. Kaakati nti waliwo obuntu bwe basobola omukolera ne bamuteeka wano nakala ne bakamwambaza obwa pulasitiiki ne babutulaga. Natugamba 40,000 ate nga taata we takyakola era akolera Kasenyi nga bwe mwabiwulira. Abantu baawo kumpi bonna baavaayo tebakyakolerayo. Taata we n'agamba sijja kumalako ate n'eddagala ly'omwana lya bbeeyi lya 800 buli mwezi oba wiiki 3. mulijja mulago? Tubadde tulijja Butabika. Kati ekiseera bwe kyatuuka ne tumanya nti grade B baligaba tugendayo babadde batuwa naye ekiseera kino tebakyakola. Naye ng'eddagala lye bamuwa likola ki? Likendeeza okwesika. Yeesika? Yeesika bw'aba talimize. Naye kati ayita mu mbeera ki esinga ey'okusoomoozebwa nnyo? Ayita mu mbeera ey'amaanyi kulwala nnyo kubanga kumpi buli mwezi tubeera Mulago n'ebbaluwa tuzirina. Musujja? Pneumonia. Kati buli bwafunamu ayinza okulya akamere oba n'anywa ekintu n'atandika okukolola. N'akolola nnyo era ogwenza okulaba nga atandika okussa bubi. Nga assa bubi tasobola kwebaka, tasobola kulya, tasobola kumira. Awo tugenderayo Mulago kubanga amalwaliro amalala bo baatugobayo. Bwe tutuukayo ne bamuteekako oxygen nga wiiki namba. Ne batandika omujjanjaba ne batugamba nti bano baana bafuna obuzibu mu kumira nti ku mimiro gyabwe waliwo bwali akantu ne kagenda mu kitundu ky'amazzi. Tugambe ng'emmere negenda mu ikubo ly'amazzi. Awo n'afunamu pneumonia. Kati ebyo by'okumujjanjaba ebyo kumpi buli mwezi abeera mulwadde ku kitanda. Kati ate nali nga nfunyeyo akalimu nga njagala mbere nga mugulira eddagala mufeeko kubanga waliwo bye batulagirira okuba nga tumuliisa. Kubanga emmere ya bulijjo bw'agirya ogenda okulaba nga atandise okukooga. Kati aba yeetaaga ebibala eby'enjawulo, obumere obw'enjawulo okulaba nti tebatuzaayo mu mwana mugimu. Kati engeri gy'embeera nnyo ku kitanda okwo okukola nako kumbeerera obuzibu. Ate obuzibu obulala kati nagamba n'abeera ewaka omusajja takyakola nange mbeere waka. Nengamba kangende mu kibiina ky'abakyala akole ssente nange nsobole okwebekawo nga situdde waka olw'okuba ndina omwana ono ate ng'ebyetaago bye bingi. Kati neewula ssente kibiina eky'abakyala nga tulina okuzizaayo buli wiiki. Kati engeri gye nagenda nnyo ku kitanda ng'ate nga nsobola nnyaanya wotameroni biki. Kati obirekawo okomawo ng'osanga byonna byavunda tewali asobola okukolera. Ate nga akatale ako kabadde kakolamu abakazi bokka. Tobadde okolera? Badde nkola mu katale munda bayita ababiri. Ng'ogenda ne mutabani? Tugenda naye tukomawo lwagula. Naye kusoomoozebwa kikozesa nga ng'oli mu katale ng'oli mu mutabani? Kusoomoza kwensangira okusinga abeera akwenyinyala. Basooka okukwenyinyala nga tebanaba mumanyiira. Naye buli bwe bagenda bamumanyiira ne bakivaako. Naye era buli omu aba akutunuulira omwana buli ayisewo n'agamba mulaba omwana oli omwana yabaaki
buli bwe babukubuuza kiba kikukuba wala kujjako ng'omuntu akusemberedde mpola n'akubuuza. awa bbanga kyomutaba Myaka 4 n'ekitundu agenda mu myaka 5. naye talina kitayogera Talina kyayogera, talina kyakola. tategeera. Engeri gy'abeeraku eryo ddagala ate nga tumukozesa exercise zimuyambye kubanga bumubuuza oyagala kulya akolera sayini, mubuuza oyagala kwebaka buli kimu akola sayini. Ekitegeeza awulira naye tasobola kwatula kigambo nti wamama njagala kino. Ki ekisinga omunyigiriza yemba ye? Kisinga omunyigiriza okutuula wamu, tatambula naye ne bw'oba otuula wamu nga totambula. Kati waliwo akantu ke twalina akalinga kagaali nga tumuvugamu ng'olaba asanyuka aseka, okawa abaana bane ne babeera nga bamuvugamu, naye kati yakula n'aba nga takyakatuukamu. Kyembadde nsaba banyambe okufuna kapito nsobole okuba nga waliwo kyensobola okukola n'omwana wange nga tuli wamu, kubanga mbasaagala ate muleke waka sina gwe mulekera, mba njagala mufeeko nga ndi naye. Naye singa mba nfunye kapito ne neeyongera okukola kiba kinyamba. Kati ki ekikubeezaawo? Ekimbeezaawo kati ennaku zino kati waliwo abantu mikwano gyaffe abatuleeterayo kawunga n'ebijanjaalo ne tuba nga tetulina buzibu nnyo mu biseera bino eby'obulwadde. Kati ate abamanyi obuzibu bwe afunye kyafunyeyo akuwa n'ogula eddagala. Kati bw'aba talifunye taata we n'atetenkanya, bw'aba afunyeyo katono n'amugulira ku ddagala. Taata we ku budde bunaakula mulimu? Waliwo omwami yamuyambako n'amuwa kapiki n'abeera nga amusavinga ssente n'asobola okuba nga oba waliwo amukubidde n'agenda n'amugulira ku bintu lwakuba tebakyatwala bantu. Ekyo kimanyi tebakyatwala bantu. Kati baganda baliko famire yo Bali Rwanda. Bakuyambako oba nabo tebali mu mbeera nnungi? Tebali mu mbeera nnungi, bali eyo mu kyalo. Naye ng'omusajja alina famire? Omusajja alina famire entono naye nga tebatuyamba. Famire ye kuyisa eki? Tebampisa bubi, babeera bakugamba mugumiikirize, teri kirala. Okutya okugumiikiriza kulimu ebika bingi. Ogumiikiriza omwana ate era ogumiikiriza ekikubira nti obuzibu bwe mwafuna mubeere bagumu, tewali kyakukola, ebyo bye bakugamba. naye nga nabo tewali kye bakuyamba. Tewali. Bwe kisinga okuluma kulaba ng'oyamba omutabani wo asobole okuba ng'alina kyasobola okutuulako, ng'oyamba mutabani wo okulaba ng'olina kyosobola okukola. Ki ky'olinamu experience ng'osobola okukikola? Nali nkozeko mu dduuka, nali ndunzeko embizi, nasomeramu basiraamu, nali ndunzeko ku nkoko, naawe okukola mu katale, okusuubula ebintu, wotameroni, kibutungulu n'entunda. Anti kati wano oli ku kibuga tolina wantu w'osobola kubeera w'osobola lundira ebyo byonna bisobola, oli mu muzigo. Ndi mu muzigo. Osobola okugamba mwafunayo kapoloti kosobola okugamba nti nze kisawo aba ali asobola okutuzimbiramu akanyumba nensobola okubeerawo n'omwana wange ono, nensobola n'okwongerako omwezzaako omwana omulala. Tetukalina. Temukalina. Omwana ono emusuubira omwezzaako ddi? Ekirowoozo ya byonna mbiwulidde. Osobola okufunayo netufunayo akapoloti nsobola okulaba ng'obeerawo byonna tewaliyo abantu ng'alina ennyumba ye n'agamba omuntu kazi oyo asobola okujja n'abeeramu n'omwana we
nga ku kyalo kwali asobola ewaka okuba nga atundawo akadaala oba akamanda nabeera nga asobola okubeerawo wanaafunira omuntu anaamugira oba wanaayongera nayongerako asobola okugula naye nga just kyakutaddewo buteesi kusobola kubeerawo oba kukuumawo nga n'okuumawo n'osobola okulaba nga teweekuwagiza kubanga buli bwolowooza embeera y'omuzigo jjukira ffe emyezi gyabadde zaatayo nga maze nga tasasula nnyumba landiroodi tuli wamu abeera akutunuulira bubi buli bwofuluma ng'olaba yeebuza ku ssente ze kubanga abadde atubangi 9,000 ate ezo ssente ze neewola mu banka kati lwakuba bino bya covid birimu pulezidenti n'agamba nti tebabanja bantu nabyo bibeera bineeraliikiriza kale n'obeera ku puresha y'omwana n'obeera ku puresha y'ennyumba wabanjebwakuwagira ssente bambanja akakadde bakubanja kakadde n'okateeka mu katale ebintu ne bifa ate ekifo ekifo nali nkipangisa nanti oyisobola okugamba wakipangisanga mwezi omukyala gwe napangisako yali mukwano gwange yali nga asobola okungumiikiriza kati waliwo omuntu omulala gwe yateekamu naye yangamba bw'oba okomyewo ogenda kuddamu okolere mu kifo ekyo naye taata w'abaana gyakuyisa atya mu mbeera leka abantu baana babeera n'abaana abasajja abamu baba babasosola omusajja lwakutunuya alaba gwe wamuleetera ebizibu okubeera ng'alina n'omwana abamu babakola okujooga okw'enjawulo ng'alaba wakoma tolina wakudda akuyisa mbeera ki taata w'omwana tampisa bubi ambeereddewo kubanga engeri n'omwana gy'atawaanya nnyo singa taata w'omwana naye yateekako kumutawaanya singa nagwadde eddalo naye kaafuna amuyamba najja n'amusitula abalala bakyala balala bangamba nti ffe tamusitula nakumusitula n'amusitula n'angamba katugume n'afaayo n'olabira ddala nti afaayo kubanga n'obuzibu bwaliwo bwonna yali ng'akiraba ntampisiza bubi lwakuba kale omulimu gwe gwagwawo kati kimuluma nnyo okuba nga takyalina busobozi nga luli obw'okufaayo ku mwana kyekisinga omubwayamu kimuluma nnyo era n'akaaba n'okukaaba n'agamba sikyasobola famire eyo nga ye mamiwo gyali mami gyali naye muntu mukulu alina na puresha na sukaali kale naye akuguma bugumi kubanga naye talina kyakunyamba naye omwana wange singa Katonda anyamba nimba nga nfunye omulimu naawe okubeera nga sipangisa kati nyumirwa nnyo okweyongera okumutwala mu madwaliro ag'enjawulo okweyongera okumukozesa exercise kubanga bwe mutunulira nga si mulwadde nga tetuli mulago ansanyusa kubanga nakkiriza ekyo ekyayingirawo nakikiriza naye nkinyuma nnyo okubanga kale waliwo bye nandibadde mukolera naye nga sisobola bimukolera sobola mutambuzako tuli awo tuli mu bweraliikirivu naye singa Katonda anyamba nituba nga tuli bulungi koko mba ndaba nantolaba oyinza okugamba n'ogamba nti nno omwana ono yansibye okola buli kintu kyonna ne wabaayo omuntu agamba oba omwana yakusibye okukola ekintu mumpe muteekawo osobola okukikkiriza oba just oyagala jja omuntu akukolere osobola okubeera n'omwana wo osobola okubeera nga topangisa ng'oli n'omwana wo nsaba omuntu anyambe naye nga ndi naye nga amulabako anyambe naye nga ndi naye kubanga gwe mwana gwenina mwagala nnyo kwe kusomezebwa kw'osinga oyitamu ebyokulya awo kupangisa n'akagaali kubanga mba njagala ntambuleko naye kati ye landlord waba tunyako ezo ssente z'ababanja n'akutunya n'akeera ku makya n'akutunuulira talina n'ekimu kyagamba oba ayogera mu bantu nebitutuukako
n'agamba nze nkooye ziba famire bakooye ne bitutuukako tolina kyakola tofuluma ennyumba kwegamba anti ekyokufuluma ennyumba kyandibadde wayinza okukeera ku makya nagamba wadde togifulume naye nkugobya osuubira kudda obwo bwe buzibu ewammwe olinayo ettaka nti noba taata wange yatuleka wano wamaama yatuleka wano kati waliwo ewa maama naye nga ndi mukyala mufumbo ate yebbaawo pulaani kijja kati pulaani gyalina alina pulaani y'okweyongera okufuna akalimu bw'aba afunye akalimu yeyongera okutuyambako. Okay, abawuliriza abaffe byonna mubiwulidde. Omwana y'ono, omwana mulema, omugongo gwakyuka, tategeera, tayogera, bamuliisa buliisi, bamusiba pampa. Buli kimu akikolera nga omulaba, alina emyaka 4 kitundu agenda weza emyaka 5. Bye bino. Naye nga gy'oli ng'osobola okufunira omukazi ono n'omufunira w'omuteeka ng'olina ennyumba ye eyo togikozesa n'ogamba omukazi ono agira nkuumira wano kubanga atugambye landlord amubanja emitwalo 9 ne landlord tetujja munenya byayogera lwa nsonga naye ennyumba ze yazizimba nga tazizimbidde bantu ate kujja kumukaabira yazizimba nga alina ekigendererwa kye naye ng'ogy'oli ng'osobola okugamba omwana ono katumufunire maama w'abeera kubanga obudde bwe tulimu ne taata takola nti naakola ne boda gy'alina si yemuwa sente emuwa naye ng'ate alina omukazi w'asobola okugamba n'agamba kambeere wano n'omwana wange balina obuzibu bwe bayitamu okusomezebwa okw'amaanyi buli kimu kyetaagisa yeetaaga okugenda mu ddwaliro buli mwezi kyenkana alwala alina emmere gy'alina okulya nga ye ng'omwana yemmulaba w'omuwa emmere eya bulijjo n'omuwanga omuceere gumukosa gulina we gugenda ne kugezaako okukyusa obwongo bwe n'abeera mu ddwaliro obutatadde nga gy'oli mukwano olina obuyambi tuyambe ettaasa omwana ono omuyambe omama w'omusangula amaziga gakaabidde ebbanga omwana ayinza obutasobola kukyuka naye ng'ate olina kyokozeewo ekyo eky'amaanyi ku bulamu bwe n'agamba nange omwana wange kati alina akagaali omwana wange ayambala omwana wange alina waasula omwana wange teri asobola kujja n'atukonkona okujjako eyatuwa ennyumba oba atugambye nti nno mubaliyo bazira kisa n'agamba nti mumanyi twesonde tuzimbire omukazi ono akayumba newekaba luumu egi n'asobola okukulizaamu omwana ono osanga bye bizibu ebimuganyi nga buli waatunna bw'ati agamba ono akyannemeredde ate nzizeeko omulala muzakisa bambi wandi tuyambye sobola okulaba nga tutaasa abantu ng'abali mu embeera eno ng'omwana eno okusoomozebwa kwayitamu agambye atuuka ekiseera n'akaaba nga talina kyasobola kukola nga tasobola mugamba nti oba munnange maama kino kinnuma n'akaaba ng'alina obulumi baba bagamba waliyo obuntu bwa mitwalo 4 basobola obumusaamu eno ne mu kifuba n'asobola okubeera nga akola atya nga teyeeyongera okuzimba wantuyambye nga gy'oli ng'osobola okwekwata n'okwata 15,000 sobola okufuna obuntu buno tusobola obumuteekamu n'asobola okubeera nga tazimbye mugongo oba nakifuba n'asobola okuba nga ali mu mbeera eno gy'alimu naye nga mulamu nga naye alina obulamu ng'abaana abalala kubanga abantu bangi abayitamu eno embeera ey'okunyigirizibwa naye yono obuzibu obusinga okuba obubi mugongo nakifuba bizimba ku mwana kyekisinga okuba ekikulu kuba buli we bizimba afuna obulumi bungi n'okugenda mu ddwaliro ekyobutatadde nze ngamba ekimutwala mu ddwaliro ekyobutatadde mmere alina akawunga omwana takali asuubira agenda kukola kira ajja kukwata akawunga akamuwe ng'ettooke talina zigula ttooke wantuyambye mukwano sobola okuba n'oba ekitundu kiri mu kyalo nga tusobola okumuteekamu n'abeeramu esobola omulambuliranga awo ne maama wa n'asobola okubeerawo ng'abeera mu mbeera gy'agamba nti ne wemba nnima ku kyalo kyayo oba ne wemba ntunda kanyaanya kaawo naye nga musanyufu okusinga wano waali obuzibu bwa landiroodi obuzibu bwa mwana kubeera nga tasobola kugira ebintu bingi ebyokusomozebwa bambi byayitamu kyova olaba akaaba amaziga ag'obutatadde akyali mwana muto twandimuzizaamu ku ssuubi nti bazira kisa gye bali abasobola okumudduukira asobola okulaba nga bamuyamba bagambye tayagala ku mwana we mumukwata kkubo bamuggyeko ayagala okubeera n'omwana we naye nga bamuyambirira awo naye ate waliyo amasomero agayamba abantu gali naye batugamba 6,000
mitwalo nkaaga. Naye go batugambaga bagendera okubayamba ne baba nga obwongo bwabwe bugira engeri gy'abeera mu baana. Buli bwasoma alimu abo baana, wabeera abadokita ababayigiriza okwogera, okutambula nga babafaako buli kanaku. Naye buli ttaamu mitwalo nkaaga buli mwezi. Batugamba myezi 3 emitwalo 6, naye waliwo n'awo buli mwezi mitwalo 3 katalema. Naye ng'olyagala omuntu nga waba alikufunidde osobola okugamba nti omwana ono kamukole ki kamutwaleyo mubeere nga kubanga nange njagala enkyukakyuka ku mwana. oyagala enkyukakyuka. Ate abadokita bakingamba nnyo nti singa ofuna essomero lyabwe n'omutwalayo naye obusobozi bukyagaanye. Kituufu obusobozi bwo buganyibwa ne landlord yennyini tolina kyosobola kukola nga landlord akutunuulidde. Bannange mikwano mutuyambe omwana ono omukazi ono tusobole okulaba nga watutuususa obulamu bw'omwana ne landlord alekeraawo mubanja. Byonna zonna stress zeetaddeko eza landlord okubeera nga amubanja, ez'omwana okubeera nga alina obulemu. Tata w'omwana takola mulimu guli awo, byonna biri awo. Abagambye yali abeera Kasenyi, tata w'omwana gye yali abeera, gye baamugoba n'avaayo n'asobola okubeera ng'abeera wano. Balina luumu egi, balina omwana omu, tulabanga si kibi, naye ate omwana obuzibu bw'alina bino byonna. Kubanga esente z'amuteekamu ate osobola ziteeka mu baana 3 abalamu. Eddagala malwaliro tewakyali ddagala lya bwereere ne bwe mulago. Mwandituyamba emikwano ne musobola otuyamba ne tulaba nga tukyusaako ku bulamu. Tulaba nga takyagenda nnyo mu ddwaliro. Nze mmanyi ekimutwala mu ddwaliro emmere gye bamuwa si gy'alina okulya. Naye waaba alina bizinensi ng'asobola okugamba nti omwana we amugulireyo akawunga kano ke baamugamba okulya, amugulireyo ku buugi bwe buti baamugamba okunywa. Ebintu bye mukimanyi biri expensive nnyo ebyantu by'abaana bano. Bambi mutuyambe musobole otuyamba tusobola nga tukyusa obulamu bw'omukyalo no. Bambi mumuyambe mumuzzeemu essuubi. Omuntu eyandikwagadde okufuna nga yeetaaga okuyamba ayinza kuyita atya, ayinza kuyitawo atya, ayinza kuyita ku nnamba ki, kyalo ki? Kubanga mulimu abali kuno ng'agamba omukazi oyo mbadde simumanyi naye kangendewo mulabe ku bwe bandakiridde kumpi. Kabaale Katali, tuli Kabaale kanisa zone. Kabaale kanisa zone. Kiri sayidi kikabaale. Kino gye bali mu kanisa eri eyawala. Kabaale Ntebe. Ku luguudo lw'Entebe. Tuka kubayita 2 n'okwata ekikubo kitande Kabaale kitaka. Ke kaalo kano ke bayita Kabaale. Woba ojja obuuza wamu. Wa Mwami Godi Omuseresi ku bijja by'ab'Emmamba. Mwami Godi Omuseresi ku bijja by'ab'Emmamba. Ku mayumba ga Godi. Era w'otuuka n'obuuza mukyala ki? Maama Obedi. Okay, mukwano yo omusajja ayidde akubudde. Omusajja ayidde akubudde buno. Atambuddemu kubanga eddagala ly'omwana lyaweddemu. Alaba oba naafuna asobola okumutumayo atisa ne bwamugulira empeke nga 2 kubanga empeke emu eri ku 2.7 ate amira 2 ku lunaku ku makya n'olweggulo. Mukwano byebyo tubiwulidde. Kale tusaba Mukama atusaasire asobole okutuwa abantu abanaasobola omudduukira. Tulabe nga nawe tunaba tumugulidde eddagala tusobodde osasula landlord tusobola omugulira buno obuntu. Nze mmanyi gye muli mikwano gyaffe, gye muli abantu abayamba abantu ng'osobola okugamba omukazi awo waayi wadde tetunnafuna nnyumba walaga naye katusobole omugulira akantu k'asobola obbeeramu, katusobole okusasula landlord asobole okuba nga takyamuleeganya naye tuba tusasuddeko kitundu. Ne buno obuntu tusobola bumuteekamu abeere nga takyazimba nnyo, nga takyalumizibwa nnyo kubanga alumizibwa nnyo n'owaba omulabye omugongo guno guteeka okuba gumuluma. Y'ensonga emumbuyisizza nti omugongo guno guli gutya. Omugongo gwe guno mikwano mugulaba. Gwe guno gwe twagala okussaamu obuntu bubeere nga tebutakyaguzimba kubanga guzimba n'ekifuba
n'ekifuba nakyo kizimba. Buno obuntu bamugamba 40 bumala bbanga ki mu mubiri nga babutadde naye nga bubeeramu n'abeera nga tazimba nga buli lunaku muwunteeka. kirabika bakuwa nti ojja kukola bwoti na bwoti bwe baba babukoze. Gwe omusawo nga gy'oli ng'osobola okuyamba omwana ono bambi mukwano tuyambe nga mubuyina ng'ogamba omwana obwo nja bumuwa asobole okubeera nga tazimba. Obuzibu bw'omwana alwala yandibadde nga alina obulemu naye nga talwala naye obuzibu obumuliko alwala. Mumulaba omwana watuna kino ekifuba naye tusobola obumusaamu n'asobola okubeera nga ekifuba tekikyazimba atakyazimba na mugongo. Ebisigadde ne tumanya nti nno kati ekyo nakyo tukimaze okulaba nga tugira kati ne tugamba nti nno oba landlord we tugize oba kino kye tukoze. N'ebyokulya bizibu eby'omwana talina kyakulya, emmere ya bulijjo tagirya, bawina ebintu bye bamugamba okulya byatalina maama wa mwana ssente. Mumulaba waali newaka mulaba waali mu luumu emu, omusajja takola nti akola, maama w'omwana takola. Yabagambye waaba afunye ekyokukola asobola okulaba nga osanga asobola okuyamba ku mwana we n'asobola okuba omusanyufu. Alina ssente za looni kakadde kalamba yakeewola n'akateeka mu katale. Omwana we yalwala ebintu byonna bane bazanya ng'olaba abebenkana bagenzi ku ssomero kulyawo tomuyite tatambule bazanya n'abaana baabwe kikukosa oba owulira olina ekintu ku mutima kale oba weebuzaabuza naye nga kikuuma nnyo 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 nnyo. era okukosebwa kirina okkuluma yasigala nga atudde awo mwaka ku mwaka. tekituufu kituufu naye kati katulabe nga tulaba ofunako obubiro ne landlord ono kubanga buli wonaabeera ng'ososolebwa nga ne landlord akubanja kiba kirina enkwata bwe kikikwatako. Nina pressure zeeyongera kubanga emabega kwawo nalwala nnyo nga ntandika okussa kumukumu nnyo. Kati we nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba bafunye pressure ne ŋŋamba ate nkoze mpya ne baŋŋamba ate tewandifunye pressure ng'olina omwana kubanga gwe byonna gwamulabirira gwamumanyi gwe maama we. naye maama wasoma okusoma kutuuka kyenkana? Saasoma kinene naye nasoma nentuuka makati ne tufuna obuzibu bwa ssente kubanga daddi yali amaze okufa. Kati maama n'atwala mu ssomero ly'okuyiga okufumba. naye ng'ekyoto kyo kyali ki ng'era ogamba kubanga wafuna olubuto ng'olwagala n'ogamba ngenda kuzaala omwana wange nzireyo nkole kino. Ekyoto kyange era kyali kweyongera okukola ekyo kyenyini kye nasomera. Wagenda ozaala omwana ono ng'osoma? Nali sisoma ngamba maama we yujja yakutwala nga wavaayo nga ku ssomero nga namaliriza okusoma nga nkola n'okukola. kati byonna byonna we wazaala omwana n'ebyokukola ne bigaana byonna buli kimu kyayimirira obulamu bwonna bwayimirira n'entandika okubonaabona mulago kubanga mulago bamanyi nnyo sivaayo naye sina kyakukola kubanga sinzeka. ekyo kituufu toli wekka naye ate mulimu abatali bokka nga buli omu alina obuzibu bwe obw'enjawulo. Nagamba sirinzekka naye kibuno kiriwo ekiti naye omwana ono ebizibu bye kubanga kati alina obulumi wakuba tubulabanga atawulira. Yeeyongera okuzimba waliwo bwasula nga akaaba paka ku makya nga seewase kuladde n'eddakiika ejo nemusitula neneetolola wano nenfuluma wabweru n'akaaba nga tasirika. Kati n'omusitula n'abeera nteyekanzemu ndowooza kiri kiba kimutudde oba n'akaaba n'amala ng'ennaku 3 ng'akaaba netukubira dokita tumugamba n'atugamba mumuleete nga tumutwalayo n'amuweke just owokumwebasa nga naye talina kyakukola. Kati era obuweke n'atugamba buli bwatabuka bw'atyo mube nga mubumuwatirisa asobola okwewaka naamwe musobola okwewaka. Era buli bweyongera okulwala buli bwaba ng'akaaba nnyo kubanga ekyokukaaba waliwo bwekibeera nga sizoni. Kati jjukira oli ku pressure z'ebirala z'amabanja
oli ku pressure y'omwana engeri gy'alimu, oli ku pressure y'amaziga ge, n'owulira nga bikutamye n'ogamba Mukama wankoze ntya, n'ofukamira n'osaba Katonda at least n'omugamba nyamba ng'osobola okuguma, naye nga si byangu oyita mu maziga mangi, n'omwana oyita mu bizibu bingi, simanyi nakumanya tolina omuntu amukuyambako at least naawe osobola okwebaka. Era waliwo n'ekiseera ekituuka n'asibira ng'akaaba, buli omu ng'akubuuza ye omwana yabadde ki, ye omwana yabadde ki, nawe weesibira mu nnyumba n'okakaaba, omwana n'akaaba, taata we n'akoma onasanga akyakaaba. Tufumbe tukole ki, ositudde busituzi, kubanga ne bw'ofumba tosobola na kulya ng'omwana ali mu kukaaba tasirika, kubanga akaaba ne bituuka n'eyo ng'olaba ali mu bulumi obw'amaanyi. Oli ofunyeyo omuntu yenna akuwako buyambi? Okuggyako bano abaatuwakana akatebe grade B entebe, naye sina mulala gwe nfunye. Nti singa nfunye omukozi n'anyambako, omwana n'abeera ng'asigala naye waka, kale n'esooka n'emuyigiriza engeri gy'anaamutwalamu. Naye eky'omukozi sikiteekamu nnyo essira, naye omwana ono ogira olindako, nekyo eky'omukozi kyandibadde awo. Omwana ono alina obulumi, buli muntu alina wakwata, nange mukuttemu ne muwulira nti omwana alina obulumi. Buli mukozi alina wakwata abantu abakozi tetulina besiganya, naddala ku baana bano. Kijja bba kya mukisa mu ekiseera ky'obadde osuubira Allah omukuggyirawo ate nekitasobola kutuuka. Toweekwasa nnyo ku bakozi nti omukozi ajja kujja alina obulumi, tajja mulaba nti alina obulumi, yajja mukwata enkwata yonna gy'anaaba agize asobole okugira. Era w'obanga lowooza ogambe nti njagala nfune kino, omwana wange asobole okubeera waati, asobole okugira. Naye fuba nnyo okulaba okuggyako bano abagamba nti kantwale omwana, naye abantu bano abakozi babi ku baana nga bano. Naba n'omwana omulamu amuyisa bubi. Naye nze ndowooza nnyo ku kino, ku lino ssomero lyabwe, kubanga waliwo mikwano gyange bangi abalina ssente ababa batuddeko eyo Kampala, ekitundu simanyi oba kiriwa, bali ku masomero bafunye enkyukakyuka ey'amaanyi. Waliwo abatandise okuyiga okwogera, yadde takyatula ekigambo bulungi naye babayigiriza okwogera. Waliwo be bayigiriza okutambula, batambula, yadde atambula nga ye naye ng'atambulatambulako. Kino kyo kituufu. Kati ebyokulya woba omuliisa alya atya? Alya nga ye, era bugendereza, omala n'essaawa namba nga nkyamuwa kamere bwe kati, kubanga omuwa n'alya n'omugamba amira, bw'amira ate n'atandika okukolola. Bw'atandika okukolola dokita agamba nti lekeraawo, n'omuwamu eddakiika n'oddamu n'omuwa, n'alya bwebiyiika bwebigenda, nako okusoomooza kw'amaanyi. Nakirowoozaako naye ne nzijukira nti bamba omukyalo oyo yanyeetondera nnyo, n'agamba nsonyiwa, nakoze ekintu kibi naye nsonyiwa, omwana yafudde ekiro, nze yasuzeewo nzeka, otulo ne tuntwala ne neerabira, kubanga yandimukendereza mu busaawa awo nga 7 ogw'ekiro. N'agamba nkwegayiridde nsonyiwa, kati ate Katonda atugamba kusonyiwa. Nakkiriza nti nkusonyiye, ate oluvannyuma bw'enkuba mu mbuga z'amateeka mba saamusonyiwa. Ekyo nakyo kituufu. Bw'oba ozadde ono omwana n'afuuka bw'ati, fuba nnyo okumufaako ng'omwana omulala, kubanga naye aba si ye yakisaba. Mutwale mu ddwaliro nga bwe kisoboka, kubanga abakyala abalala be tusinkana nabo agamba naye oyo anaawona, oyo asobola okuwona, oba mutwala oba si mutwala tasobola kuwona. Naye uno omwana bw'omufaako abeera n'enkyukakyuka, kubanga noono teyali bw'ati, yali tategeerera ddala yadde akantu n'aka. Naye buli bwe tumutwala mu ddwaliro n'embeera wano n'embeera waliwo byemuyigiriza, omwana afuna enkyukakyuka. Tomusiibya mu nnyumba bw'oba omulina, mufulumyeko ebweru alabe ku kitangaala, ayoteko ku kasana, kubanga waliwo omukyala bwe twayisinkana naye nga mubeeza mu nnyumba, omwana talaba engeri gy'abeera mu nnyumba, talaba. Kati bw'oba omufunye mufeeko ng'abaana abalala abalamu, kikirize nti ekyo kyayingirawo, kyaggwa naye omufeeko.
kubanga bw'otamufaako musango eri Katonda. Mukwano webale tuwa ku magezi. Ebyo byonna mbiwulidde, ebigambo by'omukyalo ono okusoomozebwa kwayitamu konna mukuwulidde. Oyinayo obuyambi, oyinayo obugoye, oyinayo ennyumba w'omusobola omuteeka, oyinayo omufaliso, oyina kyogamba nti kansobola osasula landlord ono, ebintu byonna ebyenjawulo, oyina ebyokulya. Omwana ono bamugamba okulya, omwana ono bamugamba okulya ebyokulya nga ki? Baatugamba waliwo obungi bwe baatugamba okumukulira. Babuyite muki? Era ndyerabidde. Baatugamba kubanga tumuwulira ennyanja ebibisi, baatugamba okumuwa ennyama nga twazigiza mu kyuma. Waliwo omuceere, ekika ky'omuceere kye baatugamba bwe tugattamu ne tubisotasota ne tumuwa. N'obeera ng'omuwa amata buli kanaku, olina okumukubira juice mu watermelon, miyembe, karoti, byonna n'obigatta amapapaali, byonna si kukola ekintu kimu. Ebintu bye bagamba. Bannange mikwano mubiwulidde, byebintu bye bagamba omwana ono byalina okulya. Obusobozi maama we bw'atalina. Maama we alina amabanja mayitirivu, landlord amubanja $9,000. Banka emubanja ekibiina ky'abakyala kyamuwola ssente. Yali akola mu katale era ebintu byebimu byo byali akola ng'amanyi osanga kwanajja akamere akatono oba juice n'asobola okulaba ng'ayimirizaawo omwana. Byonna omwana we yali. Bambi mukwano, tusaba mutuyambe tulabe nga tusobola okukyusa obulamu bw'omukyalo ono mikwano. Nja kuba musanyufu nga ntunda nga ndaba omwana tumufunidde obuntu waffe. Nammwe ekyemanyi mujja bba basanyufu tusobole okuyamba omwana ono, tusobole okulaba nga Allah asobola omusaasa naye n'afuna essanyu kuba kati wano alina obulumi. Bambi mikwano tubasaba era tubeegayiridde. Nsigadde nze Rashida Dada abatuusizaako omukyalo ono olunaku olwaleero.